Ani nawe gwawanika. Me. Enyeyo n'ogwa. Ekifaananyi ki kye mba nnoonya waggulu? Sooka olindeko. Omulimu gwo tegunnaggwa naye nga gutambula bulungi. Okusoomoozebwa kale n'okusoomoozebwa tekubulamu olw'abantu lwesanga wabweru ebyo abakubuuza ebibuuzo tomanyi nti amasiro gaggwadde n'omukaati munnange nange senza agagira ki naye go gajja kufa. Nanje olina emyaka emeka? Nina emyaka 3. Amanya nze Mwangi Joseph. Tereka waka mukusoka sokere bintu muri tukometa kumika tufuna mwebira ngabula akalole omulimu guno gutambuza bulungi omulimu guno gutambuza bulungi nga mukola muyinza okwetololako kusembera kumulaba engeri gyekufaanana era bakama baffe bagusiimira nesabasanyufu kubanga ategeera amanya buli ekiri wano ekitambula ate namwera mugenda okwogera okumanyisa bonna n'abali e Bulaaya bajja kusoma nga balaba n'ebifaananyi n'ebyo bimulabye amu n'abategeera omulimu gutambula bulungi era ndi musanyufu era ndi mumalirivu nti omulimu tujja kugukola tugumale. Omulimu guyigiriza abavubuka bangi ab'engeye n'Abaganda bonna kuba ennyumba eno yakolebwa mulimu gw'Abaganda okuzimbira Kabaka. Ebika by'Abaganda bonna abavubuka bakola kibangeyo era bagulize bulungi. Okusanzemu kusoomoozebwa ki? Obuzibu okusoomoozebwa ki kw'osanzemu butambuza? Okusoomoozebwa twetaaga bikozesebwa bizibu nnyo kuba tebigulwa ku dduuka. Gamba obuntu bwe tugenda okuteeka ku mavubu okwo tujja kwongera okutungako n'enki n'obukeedo tunge n'enjulu ng'abakyala baliko ebitu naye obuntu obwo twali tubujja Masaka Lukaya obukindukindu obwo tukolamu amavubu buzibu nnyo okubuweza buzibu nnyo naye byonna tujja kubikola ffe tuli bamalirivu. Abaganda tugamba nti akwata empola atuuka netugamba nti bugubugu si muliro
tuli bagumu era tujja kukola era tuli basanyufu bwe mujja ne mulaba bye tukola ne mumanyisa Obuganda nti butambula bwe buti atatuuse wano n'asoma amawulire n'alaba n'awulira ebigambo ebyogerwa ku mikutu gyammwe naffe tusanyuka ddala amanya gange nze Kaweya Christopher wabula Akayola yakolaki nze nkulira omulimu gw'okusereka gumazeeko bbanga ki okuva mu buvubuka bwange muzaale omwana bwakulamu ng'atandika kusereka naye wano Kasubi wano mu masiro g'e Kasubi ntandise okukola wano mu 1900 natandika 55 siringa okukola nga ntandikira mu 2 Mengo madda ga Kabaka Muteesa ng'ava mu Wagala naye wano nga kitange yaliwo kitange yakaddiwa netandika okukola wano mu 1968 okutuusa olwaleero ndiwo nenkola ne masira awalala wonna era wabula Akayola kitegeeza yakulira nze nkulira abasereke naye kakati ffe tubasaba ebigambo mawulire bibasanyu kubanga bimulabye bijja kutegeeza Obuganda bwonna oba n'ensinga wabula Akayola ekyo mukimanyi nawali tukifaanyi mujja mukiraba wabula Akayola mukisajja naye omulimu nguyigiriza abavubuka bangi abajja okukola bagamba kyekirabo Uganda kyewadde ensi yonna abazungu bagamba our gift to humanity walaba kakati ebintu bino byonna byalabye tetinasogati wali ebintu ebyakolebwa
nga tulina okubitereeza twali tulina okutereeza ennono sinza agikolera sinza agi owninga neither does Wawula Kayole n'eriyo bannannyini bo bajja kutereeza ki ennono ogwo muti gwali waggulu naye okubeera wansi waliyo emikolo gyakolebwa gusobole okukola ki okubeera wansi so si kizibu waliyo bannannyini mirimu egyo waliyo abataka betukola nabo ababadde baki batuwabula ekya grant mbuuza egenda kuddayo ejja kuddayo ati kiri kyeŋŋambye kyakugambye nti ejja kuddayo nga tutambulira mu nnono y'empagi eyo yennyini. infact kimuna okutegeera ebintu bingi biri ku nnyumba eno ebiriko bannannyini byo abalina obikola nga katikkiro bawagemu tujja kuva ku luguudo nze mpitewo nyingire nze nkwate kuki ku muto ogwo nakufuna ebizibu ebisobola kwesorting out so tulinda abantu abatuufu bajje bakola ebintu byabwe oluusi kitawaanya naye balina obikola kuzime munono okuddamu ekibuuzo omwami wa Sweden kyabadde ayogerako so ekyo kyo is one part eky'abajapaani baali wano mu December ne balambula ennyumba eno era baali basanyufu nnyo kuba balina ennyumba nga zino ewaabwe nnyingi grant yaabwe ejja kujja era twafuna olukiiko ne Katikkiro tugenda kubaddira bagita bills of quantities mukitegedde embalirira sorry tugenda kugitunulamu ezo ssente tulabe kino zijja naye tuzeetagamu kati kubanga tulina okulwanyisa omuliro ne security eyo naye siyinza kwogera bingi nnyo Abannyonnyodde tugenda kuteeka essubi ng'enkuba omusana gutandise okwaka kyovudde owulira nga ono omukugu akugamba tutandise sagala kwogera Lungereza tutandise gamba enteekateeka etusoboza okusabayo ssente ezo ziri mu UNESCO bye baziterese kakati olwokuba tutuuse ku mutendera ogw'okwekengera ennyo omuliro kati awo process tutandise enteekateeka y'okugyayo ssente ezo tusobole okufuna ebyuma tubiwange tulwanyisa omuliro kola ez'okulwanyisa omuliro naye situzifuna nga tibazituwanga zikyaliyo naye olwokuba nti tusemberedde okwetaaga kati ebyuma omukugu ono agenda kutandika process etufunyisa ssente ezo mpola mpola singa bwe twandyagadde naye anti omuganda agamba nti obwavu tebukumanyisa akwagala nti era n'omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekyensuti tubalabirira singa bwe twandyagadde naye tufuba amasiro gaggalwa tusobole okukola omulimu guno mu ddembe guggwe era obulambuzi bujja kuddawo ate kati bujja kuba bw'amaanyi ng'ennyumba ezzeewo bulungi mu kitiibwa kyayo ndowooza nti era ng'omuntu yeetegekera okukungula osooka kugenda n'ofaagira n'ettaka mu nnimiro n'otema n'amakata n'okuba n'osiga n'okoola bw'otayita mu ebyo tosobola kufuna makungula malungi ekyo kye tuliko kakati omukulu ono yanaasembayo and their reconstruction must follow different cultural norms without observance of which you cannot claim to be building the tombs where 4 demised kings of Buganda lie. We therefore have to be very strict in the observance of different cultural norms. We've got to identify the right people within the different clans to carry out specific responsibilities. The weaving of the reeds which basically make up the ceiling of this major house is undertaken by members of the Colbas Monkey. But not every member of the Colbas Monkey can carry that out. There is a section of that clan that does that job. And they must be specialized, they must be experienced. They must be, able to do the work as required by the cultural norms. It's a very labor-intensive exercise, and it costs, colossal sums of money. So that's why it is taking us this long, not because any of us, doesn't pay attention to the place or doesn't recognize the importance of this installation, but because that is the speed at which we can carry out this kind of exercise. I therefore would like very much to commend the committee headed by Okitiwa Kadu Chibiru, Okitiwa Jolly Rutaya,
the architect, the project manager Jonathan Nsubuga, and all the others. This man of the Kobe clan is the structural engineer. I would like to thank the traditional vegetal materials like reeds, like in Zambia, like Binsambwe, and I don't know the equivalent in English, but we need those vegetal materials, and we call upon whoever has them to supply them. We shall buy them, or whoever wants to donate them as a tofali can come forward and bring particular attention to this project, to get interested in it, and to actually demand that we do the works. So whenever you say that you haven't completed the structure in well, Uganda has different sources of income. You look to me like you enjoy Walorwa pay. Whenever all these activities generate some little income, it isn't much, but as I've tried to explain,